Nkulamusizaako nnyo mukwano gwange najjo sinza obba ng'otuwuliriza kuli ssaawa ennyo mu Kabakazirwanyi ssaako ne mu ggandalo lya wiikendi. Mukulike nnyo gye mubadde mwena mwena ne byonna bye mutuusaako engalo mbeebaza eby'ensusso. Mwena mwena bannankyukakyuka abali mu diaspora mbalamusizaako nnyo mwebali kwekuumira ku UG Updates TV. Waliwo pulaani ezibaluseewo mu paaliyamenti y'eggwanga Uganda. Waliwo pulaani empya ezibaluseewo. Okusinziira kubadde kigenda mu maaso mu paaliyamenti gwe gy'obadde ng'oli mu kudduka nga ffe tukusakira, pulaani zino zifulumye ez'okusala oba okukendeeza ku kabinenti mu paaliyamenti okuva ku 82 paka ku 21. Pulaani zino zigendeddwamu okusala ba MPs okuva ku bitundu okuva ku muwendo 529 paka ku 260. Zino pulaani zimaze okuteebwa ku tebo, zimaze okuteebwa ku mmeeza mu paaliyamenti ng'omukwano gwange ali eyampuliriza, era ng'ekigendererwa kyakusala cabinet ministers bagenda kusalwa okuva ku 82 paka ku 21, so ba MPs okubasala okuva ku 529 to 260 okusobola okulaba nga bataakiriza ku ssente z'omuwi w'omusolo bw'oba oli awo bwe kinaaba nga kyakutuukirira. Shadow Public Service Minister Miss Anna Adeke Ebaju ataddewo proposal ey'okureducinga ku size eya parliament mu Uganda ne cabinet okusobola okulaba nga aimprovinga gavumenti esobole okuba ng'egasa eggwanga. Pulaani eno yasuggestingiddwa okusala namba omuwendo gwa bannamateeka oba gw'abakwatisa amateeka mu paaliyamenti okuva ku 529 paka ku 260, n'okureducinga okusalako ku bakabinenti okuva ku 82 paka ku 21 ba ministers. Miss Adeke agamba sisitimu eno empya egenda okubeerawo, sayizi eno egenda kuba nga eriidinga ebinyuvu saako n'okuteekawo ebyetaago okugeza nga financial strain mu country naddala ku resources. Elements oba ebitundu ebikola proposal biyitiddwa bisobole okuba nga biteekawo clear transparent. Elements zino zireeteddwa okusobola okulaba nga baawulamu obukiiko buno okuva okwawula amateeka ssaako n'akakiiko akakulu nga bateekawo branches za gavumenti. Obukiiko bwonna bwonna obukola gavumenti busobole okuba nga bwawulibwa. Era agenze mu maaso n'okwogereza ne ba MPs abaalondebwa nga ba cabinet ministers basobole okuba nga barizayininga nga baabulira okuva mu bifo byabwe mu paaliyamenti, basobole okuba nga bapreventinga conflicts ssaako ne personal interest nga bo. Enono recommendation egobereddwa ebyetaago ssaako n'emirimu egigenda mu maaso okuba nga gigobererwa mu bukiiko buno, nga ba MPs abasaavinga nga ba ministers bayinza okusitwagolinga okusobola okulaba nga gavumenti eteekawo action ku nsonga eno. Ensonga y'aba MPs okuholdinga due role yasabujektingiddwa ne legal debit. Tujjukira mu 2016 omutuuze Isaac Wandala yagezaako okubuuza paaliyamenti nti ng'okulonda kuno okw'ebifo aba cabinet ministers okuyinza okuteekawo conflicts mu paaliyamenti y'eggwanga ekkulu mu kaseera bwe banaatuuka okuba nga beetaaga okugyawo kabinenti eno.
kitegeeza ki kino kiyayi kigenda maaso n'okuviolentinga obuyinza n'okuseparatinga buli kimu ekigenda maaso n'okukwatira constitution w'eggwanga Uganda. Olowooza otya ku nsonga eno gwe mukwano gwange? Jangu mu comment section otangaaze eggwanga okusinza gwe ndowooza nga w'ogiraba. Obadde oli ku Yugi Update TV gw'atanatuyunga kukirya wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otweyungako ddala bulungi. Mbaagala nnyo, mweraba. Yes, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinzira okuba ng'otuwuliriza gwenna omuwuliriza wa Yugi Update TV. Mukola ky'amaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano. Mmwe abali emitala w'amayanja, abali mu diaspora, nammwe mbalamusizaako nnyo sibeerabidde kubanga yemmwe mpagi luwaga abayimirizzaawo amayengo ga channel eno okubanga ekulaakulana n'okutuusa eddoboozi lyammwe eri abantu be muba mwagala libatuukeko bonna bonna. Abali emitala w'amayanja ye mbamenye ntya abali Qatar, Dubai, US, UK, abali mu South Africa, abali ku muliraano mu Kenya, Nairobi, abali mu Canada, abali mu Dubai, mwenna mbaanirizaako nnyo mwe bali kwekuumira ku mayengo gano aga Yugi Updates TV. Kakati nno era mu ngeri y'emu twagala obbategeeza mikwano gyaffe nti enamba y'essimu gye tutadde mu WhatsApp gy'olaba eyo eri mu kikala ekimyufu, eri mu people power color. Eyo nno gw'ayagala okuba ng'olanga naffe gy'ogenda okuba ng'oyitako gwe mukwano gwange gw'ayagala okukola advertisement osobola okuba ng'okuba bizinesi y'abantu. Enamba gy'oba oyitako ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo communicatinga naffe buli kyonna ky'onooba oyagala tuteeseganyeemu nakyo gwe ali eyo ampuliriza. Mbeebazaamu ak'ensusso mmwe abagenze mu maaso okukola omulimu gw'okusubscribinga kweno channel. Buli w'osubscribinga kimanye nti oba oyongeddeko eddaala kweno channel. So mmwe mbeebazaamu ak'ensusso nammwe ababyagaliza ab'enganda bako n'ab'emikwano mbakubiriza okusubscribinga ku Yugi Updates TV mukolera ddala ekintu ky'amaanyi. Weewaawo naawe gwe atanema kuba ng'otwegattako nga oliko gwe atuwuliriza osobola okugenda wansi awo waliwo ekigambo subscribe n'okikoonamu ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo otwegattako. Buli w'osubscribe nga kitegeeza oba ogenda kuba ng'ofollowinga buli kyonna ekigenda mu maaso ekikolebwa ku mukutu guno ogwa Yugi Updates TV. Kitegeeza ki? Nti gwe ayagala okuba ng'otufollowinga bw'oba omaze okusubscribinga teweerabirako na mukadde, genda wansi wali okoonene mukadde osobola okuba ng'ofuna notification message. Buli w'okoona mukadde wabeerawo ka notification message akajja akakulaga nti nno waliwo information erinkinze ku Yugi Updates TV gwe mukwano gwange ali eyo mpuliriza. Ng'era we mbeebazizza ekyensusso nammwe abajja mu comment section mbeebaza. Mwabajja ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe eri eggwanga ne mulitangaaza kubanga njagala mukitegeere. Lwaki mbakubiriza nnyo okujja mu comment section otangaaze omukulembeze ku ki ekituufu ky'ateekeddwa okukola. Bangi tubalonda bulijjo ne tulowooza nti nno be basinga mu basinga. Leka kulonda mukulembezeewo oba mubaka we agenda obbakulembera gwe n'olowooza nti nno buli kimu agenda kuba akyemalirira. Kimanye nti nno omulonze bulonzi mukulembeze kukulembera oba kukulembera kitundu kyammwe. Mmwe bagenda okukulembera yemmwe bagenda okuba ng'akiikirira bukiise eri yonna yonna mu gavumenti. So si kyandibadde kya bwenkanya omulekera obuvunaanyizibwa n'otamu advisinga. Ky'oba olaba mbakubiriza okujja mu comment section muteekewo endowooza zammwe musobole okutangaaza ku bakulembeze bammwe ku biki ebituufu bye bateekeddwa okukola. Bangi tubalonda bulijjo ne bagenda mu parliament nga babadde bantu balamu ne batuuka eyo ne bawuttaalirayo. Kitegeeza ki? Nti olina okuba nga buvunaanyizibwa bwo okuzuukusa omubaka wo oba olaba nga yeebase gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Ne ntumirako nammwe abalwanira eddembe ly'enkyukakyuka mu ggwanga lyattu Uganda mukola ky'amaanyi nnyo okulwanirira enkyukakyuka. Gwe ali yeebase ng'ebintu tobiraba obanga olabanga ebitakukwatako bijja tuuka ekiseera bikwateko. Wabula ate gwe nkuzaamu amaanyi agenda mu maaso n'okuyiwawo omubiri ng'olwanirira enkyukakyuka. Bannanga abantu abo mubeebazeemu ak'ensusso kubanga bakola ky'amaanyi nnyo obbaliidinga n'obbakulemberamu n'okubalaga ki ekituufu ekisaanidde okukolebwa. Mukimanye mu nsi we tuba tubaako be tulwanirira oba be tuluubirira si lwakuba nti nno tukolerera oba abasinga bayinza olowooza nti omuntu ogenda mu maaso n'okuba nga alwanirira enkyukakyuka alina bye yeeyagaliza nga ye omuntu.
kino njagala okukibategeeza nti mu kulwana ebiseera ebisinga weewaawo tetufuna ekyo kye tuba twagala kye tuba tuluubirira naye okulwana tusuubira wano mu kulwana tuba n'essuubi nti tusobola okufuna ekyo ekitugwanira. Kati naawe mukwano gwange ali eyo alwanira enkyukakyuka, kino kankikutegeeze, wandibanga nno oli eyo olwana nga tumanyidde ogenda kifunamu, weewaawo oyinza obutafuna ekyo ky'oyagala, naye osobola okufuna ekyo ky'ogwanira. So tulwana olw'enkyukakyuka nga tulwanirira okufuna ekyo kye tugwanira. Kati gwe mukwano gwange ky'ofuna kye kiggwanira eyo gy'oli, wandibanga ky'oyagala okifuna naye kye kiggwanira. Bangi mugenda ne muwambatalira eyo mu bibiina by'obufuzi ne babafujjirira omusimbi. Yesi ssente ozifuna bazikuwa era obulamu bwo bweyagala, naye okakasa ekyo kye bakuwa kye bakufujjirira mu kabaasa kye kiggwanira. Ebiseera ebisinga ffe tetulwana olw'okuba nti no twagala kufuna ebyo bye twetaaga. Nedda, wabula tutunuulira nnyo pointi eno nti kye tugenda oba kye tulwana kyenfuna kyengwanira. Mutuufu ogenda n'oweetunulamu n'olaba nga kyofuna si kyokola ki, si kyogwanira nga ggwe munnansi. Ky'oba ovaayo n'embavu osobole okuba nga olwanirira enkyukakyuka gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Nja basaba kano akatambi tugende maaso n'okuba nga tukasheyalinga, buli muntu ategeere kiki ekigwanidde okukolebwa na lwaki enkyukakyuka esaanidde okubeerawo mu ggwanga lyattu Uganda. Si lwakuba nti oli bulungi kati, wabula wandibanga oli bulungi naye ekyo ky'ofuna ky'ogwanira. Ekyo kye kibuuzo, era naawe osobola okujja mu comment section n'onteerawo endowooza yo nti gwalemesa enkyukakyuka ky'ofuna ky'olwanira. Muli ku Yugi Update TV ku musinzi oba nga mutuwuliriza, mwebale kwekuumira ku mayengo gano. Ngenda maaso n'okukubiriza mmwe abatannatwegattako, kkirira wansi waliwo ekigambo subscribe, kikoonemu obeere ng'otweyungako. Ennamba eyo gye ntadde awo nabagambye dda, gwagala okulanga naffe gy'oba oyitako ojja kuba ng'osobola okommunikeetinga. Mbaagala nnyo, mweraba era nga mbaagaliza ebisinga.